Twajja kuweereza abantu which is which. Muntu yita tewali transport awe Bakansala every day twakajja wano ku nsonga emwe mirungi na kiki ekigaanyi okola last ruling. Twawandikira kya person najja n'atula unatugamba akoze. Kati it seems like for him is nothing. No. Bane muntu male mukama magezi at one time. Additionally. Obali mujjawo. Ni waliwo etteeka eritali liwandiike lye bayita harmony mu buweereza. Kidamu lye bayita harmony mu buweereza. Liwandiike nti oteeka okuweereza abantu wali okukkaanya. Bwe kuba kuganya nga tekuliiwo nga Bakansala bagambe nti tukyakola naye aba akyakola lwoti. Oba munfunye bulungi. Yes, yego omukozi wa gavumenti tagoberwa. Oba takyusibwa kale katukikwali naye naffe wano emyaka eto tetusobola kyusibwa kuva wano kakale tugamba ye naakyusi wabanga basobola okukola nabo nga Bakansala balina okukola nabo kati nga wano baganye agenda kukola atya ng'ale ensonga eriwo yatuuka dda mu ofiisi zange executive naye remarks z'okoze zimazeeko amagezi tulinga abatandika obutandisi omukyala was transferred siffe tetusabanga kumutransferinga nga nakifaanagana tawuni kanso omukyala principal tawuni kilaka muganda wa C.O.U baba muganda wa C.O.U nga yamulese nakifaanagana matawuni kanso nzibanzika waliwo n'ofuluma emiti gyembiri tijja nemanfudika jawo temutawana awo tetusobola kukkiriza nganzi atwala amabendo beera agagawera omukaaga nti tujja kusobola okukola mu mbeera efaanana bwekyo which is which kino kigende ku record era aba executive aba district kino kiswaza servant leader waffe okumuyisaamu amaaso mwakola resolution eye executive waggulu nga tumaze okutuula wano neyekuba ku C.O.U n'amutegeeza nti kyonna kino atransferingibwe ebbaluwa tugirinamu olulimi waliwo tumeza ekiwandiika kiva ku district Margaret Nkata tawni kilaka namumiroka sisuubira nti bali basoma emirimu gya gavumenti empapula zaabwe zagamba mu qualifyinga kukolera NAKIFUMA ngala matawuni kanso kuba okutunda ku madamu kunze obadda mutunulira ate muli kumpi nga gyayisayisa ebintu atulaga bali tebalina kuva wano empapula zaabwe ziqualifyinga kuba nze nkimanyi nti mu mateeka ga gavumenti transfer is a compulsory compulsory omuntu alina okugenda mu ki efuuka meeting kunaku nebateetamu nebatusimba enjala bano abakunze ndabye nze tutambuddeko era tubaddeko mufe ebyenjawulo nga twana abamayinja agasi agaleebeeta baba transfer bano ababiri maadamu tebagenda kukola nagala matawuni kanso olw'ensobi ziizi ate ensobi z'abasajja bano abakyala bano zirudde wano okuva ku honorable obeji saabwe ne batuuka n'obeji saabwe okuyita mu bantu nga tewali oyagala namutunulako naye nga bano be bamukuba bano era saabwe abantu tukusonyiye omuntu natemuwa $2,300,000 nze ntula ku financial committee chairman wange honorable Kyeswa twayisa $2,000,000 twasooka ntuyisa $16,000 abakulu bano batugamba $16,000 tezimala mmoloka mutuwere ddala sente $2,300 ezimala ki emmoloka tugizaano ng'eringa empya naye kyankuba ensonyi Reverend Peter Bakaluba Mukasa chairman wa Forward District Mukono yatuwa emmoloka nga namu ng'etambula wabula nga ffe tulina kugisiigako just kalangi na kwongerako mipiira gimu ku $2,300,000 bannamawulire mujja tuyamba tugende ku mmoloka n'okwata emmoloka n'ogisaako emipiira mivundu nga girimu n'ebituliiri wali n'ogisa ku kkubo owuliriza n'ogisa ku kkubo eyo leka sasiro egenda omupiira gwabika kuba buli omupiira saayo nagukube emundu eri bomu
omupiira gwabike emmoroka egweyo neggwewo badde mubatusaba endowooza milioni 10 okugizaawo novaawo nobanga nagamba tawuni kanso oba oyola kasasiro oyoolako wano nakifumanze omuluka gwenkiikira bamusuta wadi waliwo ekifo ekiyitibwa kakakalandese waliwo nnyo kasasiro abantu bali mu kigundu naye nga tofaayo wabula gweojano pakingako wali mu busubi emmoroka yo subalu nolingizaako mu ofisi nogenda era omukyalo mukyala munne gwatusibako wano si tawuni kilaka wabula mulambuzi bwajja n'abatunulakawo neyeyagala n'agenda ate ye mwamingidde ate ye nemwewuunya meya n'asaka milioni 8 amakubo gabalema okulima omusajja watu n'aloobinga milioni 8 kitundu nezitali makubo n'azirya ezo omukyalo utazogerako baba tebamenya amateeka tulabano milioni ezabula milioni 4 n'okusoma 3 omukyala awo tebamenya amateeka tabyogerako twa milioni 76 tetuzaba omukyala tazogerako tebamenya amateeka twakola sente za lufula milioni 2 ezalina okukola lufula eyenaggalama eya tawuni kanso yonna omwami ono ne banne mwamingidde batusibako ne tawuni kirako ekikulu kiri kimu okusinziira ku mbeera gy'olabye tetukyasobola kukolagana ffe n'abantu baffe be tubadde tukola nabo kubamu akafaananyi ku kyolabye olwaleero nkyasobola okugenda ewandidde mu ofiisi ne tukkaanya ng'amaze okuntegeera okuva ku bigere paka ku mutwe tekikyasoboka mukyala tekisooka tetukyasobolera kugenda mu ofiisi tusinkane naye tuwogere naye ng'abantu kubanga kati buli omu atya munne ffe boolaba musimye olukongo wakati waffe n'abakozi ba gavumenti abo tebatwagala kati nabo batulabanga balabe lwamuntu kati bawazeewo enkolagana yaffe wakati waffe ne bali abasigadde olw'ekintu eki kinenyo tusaba ki mu mbeera eno muleme kunyigiriza nnyindo kugireeta musaayi waba waliwo ewalala wateekeddwa okukola mukyala Tekisooka saaviisi ye ennungi agitwale nakolamu emyaka 23 nenfuna obwa tawuni kilaka erugazi ate era nemalira kati entebe nga tawuni kilaka njagala okubategeeza oba kaŋŋambe maama wange endagire nti kyewaleese ekya hamone wano tekiriiwo tekikyasoboka era ffe olwaleero tubadde tuzze wano nga tuzze kutulaga tawuni kilaka acting tawuni kilaka oba tawuni kilaka omupya agenda okusigala nga akola okutuusa lwe tunaharmonizing ebintu byaffe ffe twava wano ne servant leader nga tumugambye nti sebo ffe wano ekyokukola kiri ekintu kimu ate nga tusseeko na wansi kubanga abakulu bano nabagamba nti togoba nte bbiri eno ejja kudda eno nenedda eno obule woyita emu ekesooka ekulembere eyokubiri onoogigoba oluvannyuma nga kigamba nti assistant asigalewo tusigale nga emirimu gya gavumenti gitambula naye up to now office yo kubanga nze okusinziira ku byemmanyi n'okusinziira ku byenkugambye n'okusinziira ku mirimu gyenkoze office yo as the deputy CAO gwe okola ku bya administration gwokola ku staff bano n'olwekyo tukusaba byotugambye nze era bweddandi walonga ati kati amafuuyira ndiga mulere obawulira banaatera kugamba nti olaba nowenaalemu yeevuddemu naye naffe ab'enaalemu tetwandyagadde kulaba mirimu nga giziŋŋamye sebwe bulungi kino ekisanja omwaka ogwokubiri gwe tuyingidde si gwakuzanyira mu kkubo abazanyidde mu makubo gammwe obulipo mubupanguludde kakati twagala kutambula addayo okuzanyira mu kkubo oba parish chief nga sente tozireese oyawudde kakati tujja gye muli eno loole y'amagye gye tukoze ekye netulimbye bw'oba toyagala mulimu dikireya nti nze sijja kusobola kaŋŋende nkola emirimu emikye emirala naye azanyira mu ssente y'omuwi w'omusolo
sente z'olina okutuusa wano ne zitatuuka gwe n'oyita ku dduuka ne bakutemera ennyama ne bakugabira sukaali ne bakugabira obuwunga naye nga ffe bozza okuweereza sente tezizze mu ggwanika ekyo tetugenda kikkiriza n'akatono era ntandise okugoberera internal audit report zonna naye mujja kulaba ekika by'amaziga n'abaziridde twagala sente bazikoze era nze sijja kukkiriza kukola bukozi transfer nti ono omukozi agende wano ono agenze wano nga byesente National Unity Platform ebyo betwajja okutereza fenga ababitokawe betwajja okutereza ebyo betwafundayo emabega ono ayonoonye n'omuzza wano namunagaani oba olongoosa era n'abalala agenda baka by'abantu era guno omwaka guba ogutuyigiriza emyaka egiddako ena ffe tubalabula twagala buweereza twagala mirimu miyonjo anaazanyira mu ekyo hakuna muchezo hakuna muchezo n'olwekyo bamuwulidde mwebale nnyo okwekubira omulanga ate mbebaza okozesa kira maneno sifayi kubanga ebintu bino bibadde bingi ebigambo bibadde byogerwa tugamba naye musajja waffe kiki ne tuwandiika amabaluwa bannange abagundi mubadde mwetenda bakaawo otugambye kuwandiika amabaluwa wano siina baluwa yammwe neemu okugjako yanyinyitira neetabuka bastakeholders abamu twabaganye buganyi kyatabuka nekiva ku nze nekidda mu executive nekigaana ekidda mu kanso bastakeholders bali kubwerinde bati kubanga bingi ebibanyiga ensonga zino zetuwogerako ez'okulakulanya ekifo kyaffe mwogedde ku nsonga za lufula kirungi bazogeddeko netufuna omuntu n'atuwa eka namba n'okusoma netugenda ne mu ndagaano naye olw'okuba waaliwo kyewalaba wano ate tufunye omukisa ne deputy CAO n'akikola ki n'akiraba sima n'atuwandiikira endagaano n'agituwa nti mpadde tawuni council ettaka ataano ku 10 ngaani era ng'otuyamba lwaki mulina interest mbintu naffe tutunula netulaba nti tuba muweereza obunayamba abantu abangi abawamu ne mutekamu interest zammwe bwe tugenda ne bana abalina 5 ku 10 tujja kukubirawo miliyoni 2 okitegeera byatumalamu amaanyi kubazeeka zaali zagibwayo dda mu executive ojja tugamba nti nga mwogezi kubanga muyitiriza nokuwayano nga twekuba naye nga bwe tukwali ebbali ntugamba ondaye bwenkukoze eki ondaye bwenkukubye bwebwe obuntu bulamu bwe tugamba buno abantu bago kwekoonako ne tugamba kikoze eki naye ng'ensonga zonna nze kyetukakasa teri nsonga etaggwa era neeno ensonga yina kifuma egenda kuggwa era kyendabira ddala nti ensonga yina kifuma ze nabanga ensonga yina kifuma eba yaggwa nga batuwadde omulala bwe nabadde ntandika wano nagambye nzijidde mu biti ebyo nze nga CAO era nenzija ng'omuki omusigire aliwo ku lw'embeera eyo gamba eriwo emirimu gitandika okukolebwa that I take charge for the period which I have been assigned to, which is 36 days. Mberenga, I am taking charge, and that is the sole reason lwaki era nagamba mukulundidde mu mbeera yonna era twatuteesa netugamba oba tusooke tusinkane executive yokka konze nedda tukanye ate nga batuwokyezaki ate nga bawokyera ki no ensonga yali endeeta kweyanjula kujja tugambe muno tugenda tandika okukola twagala tutandika okukola emirimu then tulabe muno tusinkane ne bakansala then ne technical officers nga kyetwetaaga nti no now that we are going to meet, this is my first meeting and I consider this as my first meeting. Tinsinkanye as an acting, because that is the reason I came here. On top of being an in charge of administration by regulation. Nzize nenga bakati njaga tusinkana abantu ba. That is why
toko yange era yabadde terulating agamba nti kibendera biki ngangamba yes tukonawo tukyafena emmeme tugende nga tutandika okuba nga tukola ki nga tukola emmeme ayina okudda toyinza kugamba munyonja tesobola kudda eba ayina okudda nga tugamba abagambe acting ennaku 36 bwe ziggwa nga babawa ofiisi omulala kati nga ennaku 36 bwe ziggwa nga tetulaba ekirala ekikola ki ekigenda mu maaso kati era nze ekyandeese wano kusinkana abantu bange bengenda okuba nga nkola nabo okumala ennaku zirya 3 tulabe engeri gye tugenda okutambulamu ekyo ekirabasakirata abantu basigala nga batambuza abantu nga bafuna services abo nga balina ozifuna ate naffe nga tukoze eki and in life it always happens there is always a healing process nti kino kibadde kibeerawo yes biri bibadde bibeerawo naye kakati naffe kati tudde kyetwekubyemu kikoze eki kati tutandise tutya okuba nga tutambula omwaka gwaffe gwe financial year yakatandika okutambula tugitandise tutya tutambule tusatira tugikola ki and it is very good by the way okuba nti kyabeerawo nga n'omwaka gwakatandika it is also a blessing in this ne tugenda naye tunatambula tutya ate n'ekirala beauty ekirimu nti nolina kibagamba nti okusomoza okubeerawo nti kati we are the first council ffe pioneer council nti tutandise tya okusimira bali omusingi we are lucky nti no in our Kisanja we have received a lot it is the first time that we have been coded okuba nti no batu recognize nze nga town council when they recognize as a town council it also comes with a lot wakolini waba abadde alobinga agirobingira as a full entity nti no sente zaki zanakifuma nagalama luli sente zaletufuna eza road fund lwibadde batuwanko nga abawako olusuku sub county kati right now we can go and lobby netugamba muno tusobola okulobinga okuwezayo lwaki n'obukadde 10 netusobola okulobinga netuweza n'obukadde obumeka n'obukadde 10 that one we shall sit and sort as long as nga tubeera nga tusavinga emirimu bwega ebimu bwe tunabiddamu I'll come to counter which is not good naye nga kyekirina okukola ki okwapreciating anti bwe tuba nga tukola oluguudo sente meka ezeetagisa if we are working to a standard of a town council ziriwo ezeetagisa and what can we do because tulina okukikkiriza nti no even when we are working in a town council we are not supposed road fund money tezibeera za opening roads but for okuba obusente bwaffe buba butono we open roads era bwe tuba tukola accountability tugituuma erinnya periodical maintenance naye nga idea letwakoze eki twa openinze naye nga era bw'okiraga eri mu road fund nti waguddewo tekikkirizibwa kubanga bakuteekako omusango that is already an audit query because you're not supposed to open kyofaala wekituumaani periodic maintenance kuba abo bakimanyi sente ze bakuwa zakuddaabiriza buli obubadde bukola ki